Abicaraza na munonga Eminyeto baraburwa obutagaruka kubihabihwa no kwenyegera omumize y'obufere. Ky'omujulizi sente bali ku ddembe tumuyigirako obuvumu n'obuzira ate n'okuba nti yali agasa era yali wa mugaso mu lubiri lwa Kabaka. Hona aba babanu bajaguza ekiro ky'omutunganizo wabo Joseph Mukasa bali ku ddembe owisirwe ahabwe dini omwaka gwa 1895. Twali mu kisomesa ky'ebiwolobo mayiro nga 5 kuva wano kati olw'obuzibu olw'olugendo bwe twategeeza bwana mukulu etusalawo okutandika ekisomesa kino. Abicaraza nabwo bashabwa kuba ekyokureberaho omu byanga byabo. Okweyongera okukkiriza Mukama n'okubeera abavumu nga Yosefu Mukasa bwe yali. Olw'ekyo abakristo baffe n'abantu bonna tulina okumulabirako ne tukola ebikolwa ebirungi ng'ate situli batiitiizi ne tutatiiririra ddiini yaffe. Ekereziya egi eya St. Joseph Kempenga yabanejaguza emyaka 38 eyayisya. Gasha kwa Sandeke William.